Jasmine, the beautiful original masterpiece of a woman. Oh, Atuse! With the first ever Lydia Jasmine live concert Jatumie. First born Atatsi Wako. Ngarumu magic hotel africana. Ono simu sikako. Ono wapayo. Chirikavian fresh manangi. Okwinga shinge mtwale bili. Fyapi mtwale tanu. Emezi ya milioni satu. Ngabili machi alikagadi mchisawe. Atenga satu machi. Aliku Colping Hotel Hoima. Omtwale kumune fyapi mtwale bili wona. Omwana yimbe bisoge na bimene goosebumps. Waktoka sendongo hit to hit. Murete biwala. Be first born. Ebiwaza. The sisi wako. Bibegi otabade. Nabi. Mkuwanja. Mveni noka pesa. Olo nebitegekebwa. Yasinka events. Ekirala abantu kyetwerabira kasuku. We underestimate the power of the state. Blood. Nze ndabyeko state. Njirabyeko omukono gwe state nali ngulabyeko nga gujja kudde ku social media ogambe wa mulina obutengo muganda wange okyogerera mu comment nga tenna kutuukako. I have seen it. Omuntu ajja genda wano akukwate akusse mu mbuga kati ate state engeri gyekwata mumanyi etteeka terijjirawo lijja mpola. Bajja bakuŋŋaanya evidence. Nodda ku TikTok yoba ku social media n'ogamba wa ne gundi yankanga wano mbwa ajja kujja nkwate. Tetuli mwezi gwa kutaano baali bankutte. The problem we have nti olunaku state lwekukwata ng'etteeka likutte lya computer misuse tetujja kumanya. Era bwe bakomawo bagamba omanyi nafunamu kaawo ka break nenva ku social media nsooke mpumulemu naye bw'owulira toni gy'ayogeza nga yakyuka. Uganda, are you ready? Raymond Namakula Asimbu Dembalasi Ali ku Sheraton Kampala Hotel Gardens enakusomeza 23 February mushoja atumye Melodies of Love tugenda kubera mu vibe za mukwano agenda kuyimba paka romuna awulira obubi alibadi shillings emitwalo 10 VIP emitwalo 15 emeza ya milioni 3 Masaka ali ku Maria Flong enakusomeza 25 February shillings emitwalo 2 VIP emitwalo 5 booking anga buchali tari kuwaza 30 ngera kwa noti musanvu nyanya 028 emu musanvu 5 ofune ticket yo bimamito ne bipapito no shoye yafe mulete byane biwoza for the next power. biwoza Ngonze. Wow, the gorgeous, pretty, lovely, charming baby mama Rema live in concert Sheraton Kampala Hotel Gardens ngabiri musatu February hakutosi wako Good Color Solutions DSPA Fire Systems Banyabo Foundations Sheraton Kampala Hotel Gardens Acton Diagnostics Nebitegekebwa West Records Buli kumachazu kukanesanyu Cross farm never kanga mumbaja Lunakulupia bila tabipia Cross farm achusisa bola muwa Mama never kumuza Mulungi muangazi Wakolebwa nobukugu obuchasinze Tukwaniriza mu family yaffe y'emifaliso gya Rose Form. Muno mwe muli buli kika ky'omufaliso kyonna kye wali owulidde. Rose Form, ensi y'ebirooto ebirungi. Welcome to this weekend edition of Kasuko Live. Kano ka weekend. Okay. Kyamagero twali tuludde okuba naye. So ne mugande kano. Namugambye libe twashootinga kali nti ne kano kampe tukoogereko. Kyamagero tatera nnyo kwagala kwogera ku bintu bikutte bbugumu. I think it is one of those techniques is really very important. Ekintu ekyo nakigamba nnyo. Waliwo omusirikale gwe twasinkana n'ensereko yakigamba Isima esere we baali bamusibidde namwa Isima oluusi ekintu bw'okiwaamu obudde kuba buli omu feeling zibeeraawo kati people will understand you wrongly because the heat of the moment okitegeera. Yeah, okay, so welcome to this edition. Nsanyusa okubeera wano manyi lwali tutandika channel eno
we had suggestions of names, three phase, animal farm. But one and it hit my mind. Ati tulimu three phase, tulimu animal farm. Bondi ezo segment try to azijjawo. Chovola ba buli company yetaga kye bayita strategic direction. Because strategic direction buli kye mukola kigwomu. Era naffe abeere no mu corporate leadership obuuza nti where does this fall in the strategic direction of our company. Yes, it's a good idea, but where exactly does it fall? Bwe kiba tekirina we kigwa, as leaders we are trained to hold it and we project it in the next strategic mapping. Hey. Naye we are working around trying to organize. I love the fact that in Ogenzo Beda organized. Ogenzo zukuka to the reality of what it is. Mulimu abantu abayingidde vlogging for purposes of creating. Omanyi byanjawulo, oli asobola ngenda tandikawo YouTube channel nange mbeeko byenjogera nabo. But the consistency, the tenacity of researching data, content, nobeeraawo ng'olina statistics nga bwe nali nkunyonyera luli what the digital statistics and technology gyalaga. It takes zeal. So nkwebaza okuba nti ogenza olaba ensi gyeraga. Ensi tugezaako gitaayiza. Of course tulina ebintu ebimu bye tuli mugezaako kukola. Ate ssente zitustrainingamu. Naye nina ekintu kye nayiga eventually nti ne bano abantu baffe ne bwe oyagala bakubira mulanga. Abantu buli bwe wabuulira nti oli mu nkulaakulana tebajja. Naye kasita baga nti tulinayo luseke nyaamunyamu. Kasuku ngenda ggulayo emmeeza 3. N'omugamba bannange. And we are a consumerism economy. Abasoma economics ekyo bakitegeera. Twagala nnyo sente z'Abannayuganda zigweredde nnyo mu tent na butebe. Mikolo, we are excited by that. Oba tukyalina oba as Africans tulina ekyo getting together. Mmere yeetuga. Omusajja oli yagaa nti mwana wange mbadde ninamu obuzibu jangu tutuule tunywemu tukyogereko. Mwana wange nina akantu ke nafunye akalungi jangu tunywemu ku lwekyo. Mu kunywa twogera over a cup of coffee deals are sealed. Over lunch we crack deals. So okulya kye kitugayo okulya Luganda. So as a society awe tuli. Bw'oba ozimba tetubaawo. Tetusobola. Naye kasita otuga nti banaye tumaze. Kyamuganda nge jangu tunywemu ku lwekyo. Bwe twayogera ku nsonga y'abasajja okende, I think it was sometime in October. Netugamba abasajja mu Kampala n'emirwano bakendeeza okugamba ndi ku faamu kyakenderamu. Kyakendera. Ndi ku faamu kyavaawo. Kati ennaku zino ekirala kye nnalwanisaako katini ndaba kibadde kikendedde. Buli ayogera yo diversion. Nonsense. Oyo diversion. That is totally. Naye kati kyagenda kikendeera. You see, Bannayuganda we are not grounded on issues. Bantu batono bosanga balambike. Songa ez'enjawulo. Nabadde ndi ku Saturday nabaddeawo bayitawo Komamboga. Nensanga bannamawulire bannange nga bali mu kulya kigere. Nadde ngenze kwoza emmotoka. Ne mbagamba nti bwe tuva wano tuddawa. Ne bagamba nti wano tuvaawo. Tugenda kulya ekigere tulaba omupiira we guggwa tutulye simanyi tutumye embizzi. Ne bambuuza ne kati gwogenda kulya ki. Ne mbanze ngenda kwoza emmotoka nina meeting ya think tank. Tulina think tank gye tulina young African leaders. Think tank. Nambuza kati mugenda kulimuga tutula ne tutandika okulowooza. Ne tukubaganye Kyamagero mwinenge gye muonono kati mutuulaawo okulowooza. Konziya. One thing I will tell you Kasuku. Omulembe ogw'abanaggwa n'oguddako tegugenda tandika nkya gwatandika dda. They are identifying each other. Mpola mpola. Naye abantu baffe baagala nnyo ebyawamu. Mujje tunyumize wamu, mujje tuliire wamu. Bitugatta naye nze ndowooza waliwo n'abalala batandise okwekolamu omulimu. Waliwo gurupu y'abawala bali 15. Beyita the Furious 15. Bampita okuba facilitating about financial literacy and all and relationships. Ne bansasula sewo. Ne bansasula. Ne mbabuuza kino mwakirowooza mutyambu nedda tukola ffenna tukyagala ffenna. We equally want to grow the financial muscle together. 15. Kizibu osanga abasajja bwe batyo.
I think people are making strides Yeah, out there. there are those who are intentionally doing that, and I really appreciate them so much. Nsanyuka nnyo bwe ndaba waliwo ne couples kati ffe tulina couples zaffe ziri 7 we meet as couples and we agree on the direction of investment bwe tugenda okubeera si byagamba nti ngenda kukeera ku makya nfe erinda mmuleka awo ng'ali mu matimba there is a support structure I've created etusobola otuyamba ng'endamu ne ba fatherly figure Mandela kwasobola okulabira nteekateeka aya kati ekya diversion kigenze kikendeera. I think what happens is over time from me out of experience ebintu ebyenze ndaba nti over time reality hits everyone. Of course. Oba oyagala oba toyagala wabawo reality weekuhiitingira. Last year mu end of year oyinawe wayogerera awo ku isima no highlighting ekintu nti at the end of the day state amaanyi geeyina kasuku kati oluusi tubeera wano oli n'ayogera naga kasuku n'omuga agenda mu maaso naati kasuku omusajja waffe naye nga gwe olina reality z'omanyi okitegera entalo zendimu saidi z'ejjinja eyo z'omanyiiko ndabye amaanyi ga state but you know when you know the truth and you're grounded olumu osigala ogumye n'ogamba ngenda kusigala ku mazima but the state is very powerful. I will break it down later. kali n'ekigambo diversion abantu abasinga be batandika olaba amaanyi ga state we gali sigana agajjeeke nti kuwamba abantu state is a system be batandika okugalaba ne batandika okukendeeza ekigambo diversion ne bategeera nti buli kimu si diversion ate omanyi akagambo ako diversion wakize kaali kantamye kuba nze I'll be honest with you nze nga nze abeera mu bantu waliwo omuntu gw'olaba nga gwe bagamba nti bamutaddewo nga diversion ate ali ku bo ate nga ali ku bo kyayisaawo kiyamba bo muli mu famire omusajja azze abannyonnyodde nti banaye mbabuulireko taata wamwe agenda batunda nti aleeta diversion ayagala kulya maama okitegedde kyekugamba example njikuwadde just kuleeta kino jeno kyetulimu ffenna you get it I hear you sajja yagamba if you don't get it you don't get it kazoko sijjagenda gyontwala olunaku olwaleero of course era gye tugenda omaliriza nga tonzikidde I think for the January February wano weetandikidde wabaddewo friction waliwo ba analyst waliwo ba bloggers waliwo ba tiktokers they are now on a collision course bani abali ku collision course n'abayimbi ne ba celeb tulina ba analyst. What makes someone an analyst? Ajana analyzing ensonga kakantu yakafuula popular yali isima. No, you see kati saawa eno tulina abantu nga Ntambi, Junior, an analyst is someone from the academia school of thought. Ye muntu eyasoma ekintu ekyo at a different level n'abanga asobola okukisensula at the different layers of life n'akuwa reality. Kyoyogerako those are thought leaders. Balina endowooza zaabwe ne perspectives zaabwe. Being an analyst, me personally, I'm not even an analyst. I just share my thoughts. And you're a thought leader. I'm a thought leader. If you subscribe to my school of thought, maybe I would be leading you in that school of thought. But again, techinfuula nti ndi wankomeredde ku ndowooza eyo. Omulala asobola oba opinion leader. Thank you. Naye so kati Ntambi you an opinion leader. Yes, you a thought leader, not an analyst. You've gone to school. Actually, you've written books and papers. No researching on that, research and development on that. And so tuina ba thought leaders of opinion leaders. Opinion leaders, yes. Tuina ba tiktokers. Abasinga tuita ba bloggers. Because well, blogging and vlogging chili wide. Blogging indoza chili nnyo mu kuwandiika. Blogging is in writing, publication. Then vlogging, video. There's no video. Na ba YouTubers bagwa under vlogging. Correct. Of course, with the social media betandise okwongera ogaziwa social media apps ez'obwerere nyingi kati ate ne access
to those apps ne yeeyongera so kati omwana ajja n'afuna essimu ye n'akola ebye n'afuuka waakabi ogenda okuddamu olaba awendowooza ye kati abayimbi bagamba abaana bano baleme tumanyiira nadde njogerako ne Waikibenda Waikibenda n'angamba Kasuku tulina abantu betumanyi ng'agenze n'asoma amawulire n'atuula mu kibiina nga baatandika okukwantifayinga n'okukwalifayinga otegeera gy'avudde naye omwana ava eri n'essimu ye Masaka akubye bbulooka ze n'atuula mu lugje ewaabwe n'akuvuma Waikibenda ogira omutwe n'omubuuza kati onvumira ki oluyimba tolwagadde gwe gamba bugambi nti oluyimba terukunyumidde n'ate olukutta olwongedde olulinnyize oluzize n'oluzize baabanga Andrew Mayiga yakiŋŋamba nja kitegeera kuba yajjako ŋŋamba oluyimba terunyumye kuba luwulikikanga luno luvudde eno kodi maybe tezikwataganye tewaliyimbye bulungi nga kyayogera manyifu kweki so kati ne tuba ne friction just last week Gravity ayina ba opinion leaders babiri be yali aliko okuba. Are you going to put me in a conversation with Gravity? Okay. Abayimbi abamu baalaalika okuba. So nenjagalo kikuleetera because for you follow social trends, social space. But I don't comment on trivial issues. What I can say is vloggers, TikTokers, bloggers and writers on basically digital content. Simanyi lwaki twagala nnyo okusiga obukyayi. With time I've learned nti nina abantu bensobola okwewala okwogerako because of my personal sentiments. Nze nganzi nga oba oli awo sikkiriza mu bye bakola n'engeri gye bakolamu ebintu ebyenjawulo. Bw'obeera ng'oli buloga n'okera n'ogamba nti ogenda kutandika okuvuma abantu abali established. Let me give this advice for free. Buli muntu ali at the top is willing to sacrifice their soul to stay there. Oba nkaleete mu Luganda? Kaleete mu Luganda. Buli muntu gw'owalampa ng'alina eddaala lyakusingako mwetegefu okutunda omwoyo okusigalawo oba okweyongerayo waggulu. What people never understand nti buli serebu gw'oyagala okulinnyirira alina ttanuulu mwe yayita eyamufuula kyali, which you'll never know because we don't put it out in the public. Naye olunaku lw'ovaayo n'ogamba nti ŋŋenda muwalampa, ŋŋenda mulinnya, ŋŋenda mufutyanka, nti craft ye ŋŋenda gyonoona, you don't know how far they can go to stay there. Ompulira bulungi? Yes, sir. Tomanyi asobola genda ku level ki kyasobola okukola okulaba nti asigalawo w'oli. Ogenda kuba byovume omuyimbi oba ovume artist oba ovume omuntu ali ku TV because you have the power in your hands. Kati kino era nakyo kankibabuulire. Mubikolera ku social media. The state will find you. Tolambu muli nnyo mu ddaaka webu. Mbunze nkozesa VPN. Omulenzi yabika mu 7 ow'omu Lwengo yakozesa SMS. By saawa 8 ogw'emisana baali bamufunye dda. SMS. Don't underestimate the power of the platform you have. Omujjukira wa TikTok eyagamba nti faba ADF face manifesto gwagwerawa bamukwata juzi bamuta mulaba ayina interview gye yali akola ng'agamba tali kiddira juzi. I think like last month. Yes, the time he spent in incarceration 1 year and a half. Mukitwalanga ekyokubalaata goyinza okudda ku social media n'ovuma omuntu eteekawo eriri Computer Misuse Act. Nze ng'omuntu nina yaaba bali luzira kunvuma ku Facebook olina kasita yalumba mukyala wange n'abaana
nenkwata screenshot singetteekawo eriragira kati ekirala abantu kyetwerabira kasuku we underestimate the power of the state. Blood nze ndabyeko state njirabyeko omukono gwe state nali ngulabyeko nga gujja kudde ku social media ogambe wa mulina obutengo muganda wange okyogerera mu comment nga tennakutuukako. I have seen it. Omuntu ajja genda wano akukwate akusse mu mbuga kati ate state engeri gyekwata mumanyi etteeka terijjirawo lijja mpola bajja bakuŋŋaanya evidence nodda ku TikTok yoba ku social media n'ogamba wa ne gundi yankanga wano mbw ajja kujja nkwate tetuli mwezi gwa kutaano baali bankutte. The problem we have nti olunaku state lwekukwata ng'etteeka likutte lya computer misuse tetujja kumanya. Era bwe bakomawo bagamba omanyi nafunamu kaawo ka break nenva ku social media nsooke mpumulemu naye bw'owulira toni gy'ayogeza nga yakyuka. Ebamanya bakwata mu mpola ne babazza. Because the state will never announce nti twakutte Kyamagero. Olwanira eyo papalira eyo bakujjako mpola ate nga banakujjako bakwata algorithms eza social media n'obeera nga post zo tezikyatambula nnyo. Luli yabeeranga ne shares 8 ne bazisala. Tulina endowooza ano mu Uganda nti ffe tukyasinza okubeera ne software yali complicated okusinga owa government. Listen, government erina software ow'amaanyi emirundi 10 oba emirundi kakadde okusinga ffe gwe tukozesanga abantu for population management to avoid alarmism. Abantu abakola mu intelligence bino babimanyi nti asobola okumaapinga oba obeera n'oba olina VPN musajja waffe oli omutegedde yagamba ne mugamba linda ko ngendo yingira ne ngamba this is the state kati tobeeranga eyo muntu gwe n'ovuma abantu ng'okozesa social media. Kati ate kankulage abantu be mulumba balina be bayita ba fanatics. Okitegedde? Leero ogenda kulumba Bobi Wine omuvume ayinza obutakuddamu kubanga bw'ofuuka celebrity oba when you become a public figure olina abantu b'otayanukula because you're going to validate their existence. Kati waliwo abantu abagenda okuvuma n'otabadda namu. Nkikola nnyo ennaku zino. Okitegedde? Abasinga bali bweru. Balowooza nja baddamu. Idiots and fools. Tusigale nga tuli bakkakkamu. Si baddamu. Kuba they are not at my level. The frequency is different. Naye abantu abakkiririza mu Bobi Wine kyagoba they are fanatics. Ntojja muvuma yasirike naye waliwo agenda ogamba naye onaalumba rasita yeeyita ki? Okitegeera? Era bajja mukubira obusimu bamugambe ne rasita ono gayi twetaaga tumulagemu asusiza bagamba mumuleke. Naye ate waliwo baserebu kino nkibabuulira because until you meet some people at some level you'll never understand why they behave the way they behave. Waliwo abamu abajja okugamba tumuteere embwa. Olina simu yo ovumye serebu alina contacts ez'abasajja nga mukwano gwaffe oyo amugambe nze nnoonyeza IP address enevaawa bagenda okuzuula ng'oli Dubai gw'olowooza oli wala akwatagane n'akabondo k'Abannayuganda abali e Dubai bakukube bakukube nga bagamba nti oddangamu n'oyogera ku muntu bw'ati naye nga si yakoze eki. Bw'oba oli wano Kampala kino nkikubuulira mulo temulowooza nti abantu they become superstars overnight. There is a fiber. Waliwo abantu abatulyako kati ye oli bw'alaba ng'olumbye kwalya n'atabuka okufa n'obutanyagwa omuntu agenda kukusanga akukube oba akuweereza embwa baziyita mbwa
embwa zijje zikukube ate bagambe mboddamu n'omanyira kasuku kati gwonyiige oddemu okole blog post endala oba vlogo weetunze masimu ogambe nina ebinuubule bino kasuku ye yabintuusizzaako. Now kasuku has a very clear path to come to you with the law. Defamation. Olina obukakafu nti nze nakukubye nti abankubye bagambye kasuku. Olina recording yonna eraga nti bakyogedde. Because he who alleges must prove. Kati muganda wange ku ssimu yo kwe wasinzira okuvuma kasuku. Bakukwate bakusse mu kooti kasuku ne balooya be bakusaba obuwanana bwe ssente bw'otalina. Kyakubiri, that is one angle. Ngezaako okulaga nti basereebu b'olumba balina abantu abatarizoninga nga basereebu baabwe. Nti bo the extremely rowdy. Okulumba n'akukwata n'akuyisaamu eggaali ya bulooka tekimuliimu fayida. Ekyokubiri, bannayuganda we are a moralist society. Nti leero yes bannayuganda baagala ebiyiise ne buli lw'opositinga nga buli kaseera ovuma omuntu y'omu batuuka bo bennyini ne bagamba kimala. Move on. Nenza ne neebuuza omuntu we muba mulina we musowaŋŋanyi, there are avenues you can arbitrate ensonga zino. Yes, I can have issues with someone A, someone B, nina n'ennamba ye nsobola omukubira. Kangezengezezzaako kuba amasimu n'okuyita mu bantu ab'enjawulo nsobola okujja n'empostinga nga naye kasuku bino byewakoze tebyabaddemu. There are different layers of engagement. Bw'onootuuka ku myaka n'okumanya kwe tulimu ojja tegeera nti mountains don't meet but people meet. Okyali muto nnyo okucreatinga ba enemies ku myaka gy'olina. Okyali muto nnyo you're so fertile for growth that you're investing in anger, rage, n'obusungu obutaliimu. Abantu yes byonna bakola tebitunyumira naye buli kaseera tetugenda bagambako. Ate era tebigenda tunyumira because tekiwomera matama ameka abiri. So bibiri ogenda kuvuma serebu leero kubanga gwoli n'essimu era gwaliko era gwoli na kamera munnange oyinza n'okubanga oli ku TV n'oyimira ku TV n'ovuma omuntu. But there is life after that life. Okitegedde? There is life after that TV show. And there is life after the fame you have. Weekuumire nnyo mu kumanya n'okutegeera mulimu abantu abagenda okuyisa obubi bayinza obutakosa ggwe naye basobola okukosa abaana bo. Okitegedde? So amateeka weegali gajja kukukwata. Tuli ffenna amateeka weegali gajja kukola ki? Gajja kukusanga. Kyakubiri, mu nsi mwe tuwangaalira abantu abamu we are self made nga togenda kumala ga nnumba. Nyinza obutagenda mu mateeka naye nenkozesa embwa. Embooko n'evuga. Obeera ova mu bisho bino ate mutambula nnyo ekiro temuva mu mabaala. Abaana ne bakusalako ne bakuba bubi nnyo ne batwala n'amasimu. Poliisi ne registeringa case of thuggery and theft. Naye nga mubagwe mumwe yagambye ntoddamu n'oyogera ku wakabi. But you have no evidence to prove it. Naye Kyamagero, is it right to go there? Because kati ekyokuba kye kisinza okuleeta discussion. Kakati anti wuliriza lwaki waliwo kuba. Ekireeso kuba you not taming your tongue. Kamwa kabi kakola ki? Kasasiro ganga. Ebintu byolaba osobola byogerako in a very professional. Naye oba toli professional. Mulembe gwe tulimu, it's the golden age, information age. Genda osome. Nsobola ntyo genda ku live nenjogera kasuku naye nga soogedde erinnya lye nga sifutyanse craft we naye ensonga n'agifuna. We are trained in that.
nti nsobola okutuula ano ne njogera ku muntu ne sanu ne sogera linnya lye neggwe gy'oli n'omanya nti nkoze eki nti oyo kati bali ku Roni okitegedde their tactics of speech tones choice of words and language osobola ozikozesa naye nze mbabuulira buli muntu gw'olaba alina waali essaawa ya leero kino nkikubuulira it could actually even go beyond the celebrity world buli muntu gw'olaba alina waatuuse alina tanuulu gye yayitamu alina bye yakola byatalinyumiza nsi okutuuka waali kitegeeza mweteefuteefu okuddamu okukola ebintu bina emirundi 5 okusigala waali kati ekyebuuzibwa ggwe olina amaanyi agakonteini nga singa anajja gy'oli 10 times so essimu ogirina amaanyi gago nenze njagala nkubuulire mu nsi ziri ezaakulaakulana bakozesa mundu olumba omuntu ku TV oba mu mawulire emundu ne zivaayo wano e Uganda bulooka butayimbwa mbooko bagenda bikola byonna because you've not taken time to tame kati omuntu alina ba followers b'omutwalo akola atya kuba ekyo ekibuuzo nakyo kirina okyebuuza kuba kati challenge eriwo and nadde njogeramuko era ne Waikibena nga munnyonnyola nti now some of the things abayimbi balina oteeka into consideration abantu ennaku zino baagala byonoonese naye n'ebyonoonese biriko pedigree birina ebikoma the one thing you should know is that time is the biggest asset we have nze abantu abatanjagala sibalwana nnyo nti tebalina kunjagala mbu balina okunjagala I give them time nti obudde gye bugenda bweyongera agenda ategeera lwaki ebintu mbirabanga wembiraba and they turn out to be friends they turn out to be colleagues they turn out to it takes time omuntu okutandika okulaba ebintu engeri gy'obiraba sikkatala nti omuntu buli kimu alina kirabanga ggwe you understand so omuntu aba alina abantu omutwalo gumu ng'abafunidde mu bukyayi n'abo abantu abakwagala olw'okubanga osaasaanya bukyayi they are wounded but with the time they will heal and they will leave you bagabe naye omusajja buli kiseera abalwana kyenkulaga kati omuntu alina omutwalo ogumu ogw'abantu abali wounded nga bekasi abaagala kuvuma abantu kulabisa time comes and people just want positivity obudde butuuka nga abantu baagala bantu balina kiddako okitegeera nga baagala omuntu ayagaliza nga baagala omuntu kwegamba eyeeyubudde n'agamba nange birina bivamu kati nange natereera that time comes the problem is you should ask yourself when that time comes will you have friends nga weeyobola kubanga gwe oli muto ovuma kubanga gwaliko you love the numbers lie kankunyumizeeko oluboozi nga mmaliriza ensiri ento yali ebuuka neekomayo waka neegamba maama nti ho bannange gyempise bansanyuse kozinayiza okubuuka namugamba otegedde otya nti nsanyuse nti buli lwempita abadde bakubangalo mama yo n'agigamba abakuba engalo baagala kunyigira wakati mu ngalo tebasanyuse leero likes ne shares z'olina olw'okubanga ovuma abantu balamu magoma gavugira aliwo ensi bw'eneekyuka bo bennyini be bagenda okukuba me I have a saying kasukumu bulamu njigamba nnyo n'abaana bange no one is permanent in your life even me time will come and I'll go possibly I'll die but I'm well cognizant of you nti naawe ogenda kukuloovewo wano ewange n'olunaku lusobola okukya mukyala wange n'angamba ano nkitadde kati nze ekyo kyakkakkanya omutima gwange nti abantu abaliwo naye n'aba nina baalubatu kambaagale gy'okoma osiga obukyayi ky'osiga era ky'ofukirira kikula nga bw'osiza obukyayi naawe bw'onootuuka n'ofuuka sireebu nga gwe vulogo ow'amaanyi aliko ensi bw'eneekukuba byonna obukyayi bwe wasimba bugenda kudda omulundi naawe obuzibu obuliwo tolina kapasite ewaŋŋanga kubanga wasiga ensiga emu kati gukomyewo munwe
kati waliwo atulaba eyo ye mu mutima awoza ebikolimo by'enkoko tebitta kamunye. Nagambye ekintu kimu kasuku. Time is all we have. Kyakubiri ne nkugamba buli muntu gw'ogenda okuwalampa alina embwa, alina abamukkiririzaamu nga tebalowooza nga ye, tebateesa bwe banajja okukulya tujja kudiiringa na birala naye nga bakoze eki bazze. Essimu yo wojja olina essaawa zino nga bw'ogirinako access, abantu bakulinako access. Kyakubiri etteeka erya Computer Misuse Act lijja kusanga ne bw'onoobeera Zombo District Likwata. Okitegedde? Waliwo dokita omu yalyoko nga bakuba kerere abasajja mbo ne bajja ku kikomera ki bajja mu nnyumba ye ne bamukonkona nga gwe dokita gondi nti ye posti zo tuziraba weebale genda mu maaso. Yamaliriza ali dokolo yaga dokolo eyeeyo omutegedde Cecilia omutegedde twazayanga naye omupiira wali ekyanja naabula abantu ne balowooza dokita yafa. Yagenda okudda n'agaana nasooka n'ennyenda eyo neneekweka wansi w'omuti. Ekyo kye bayita state. Ekyo kye bayita state. Ne juzi wano myaka giringa ey'emeka myaka nga 10 emabega waliwo omuntu yali ku TV okwo n'avuma omuyimbi omuyimbi n'agenda ewuwo omanyi ng'oliwo webase kyo saa 8 n'amukonkona ku ddinisa nga bw'onoobuuza ani oyo oli n'amuddamu nze Kyamagero ntegedde wano woosula naye ng'ekikyakaate ky'okimanyi kigumu n'embwa weeziri. Pulezidenta bwe yadda ku mpewo naguno gujjwa tayogera ku muyimbi oyo. The trick was if I can know even the bedroom where you're staying. Come on. Kati gwe tulowooza nti IP address kw'osinzira okuvuma abantu ku TikTok, ku Facebook, ku YouTube. Ne kati ndowooza ebyo kati abali ebweru wa Uganda be bajja obbisigalamu. Bati ffe wano bajja kusanga. Wuliriza. Olaba ebweru eyo. Bw'ovuma gavumenti ng'oli bweru. You can only know later nga ese kutuuseeko. External Security Organization. Naye tugiina mu Uganda. Ekola ki? Kati nze kankubuulira ekintu. Nga batabukidde ebweru awo. Waliwo eyaŋŋamba mbwa kati ffe Kyamagero eno gye tuli tukuba kyere gavumenti temanyi mbu gye tuli twafuna asylum. Nembaka n'ebintu ebyo mubikkiriza mmwe bantu mmwe. Do you think the relationship of nations can be as trivial and petty that they don't share intelligence nti oli mu nsi yaabwe? Kubanga mu data ne bawa asylum bakubuuza what country, what is the story. Era batula mu diplomatic meetings zaabwe olumu bawaanyisa n'abasibe nti okubawo ono muyina gwe mwawa asylum ono naffe mu mutuwe nti ate international law tekukkiriza kumuta. Kati ffe tugenda okukola tugenda mukkiriza atambula nnyo n'agenda mu nsi bweti eri tetugirinaako buyinza mumukwatire eyo. Basobola okukikola ekyo. Ensi zonna kasita bagamba mbu tulinayo embassy nti tulinayo embassy. Abamu kuba attachés ababeera mu embassy ezo kumanya muwendo gw'abannayuganda bameka abayingidde. Naddala military attache. Omulimu gwe kumanya mulina capacity yenkana wa mu bya military. Ekitegeeza bano ne tulaba abavumira abantu ebweru be batugamba nti diversion batuufu. Byonna obikola ne bakozi ba gavumenti. Byonna biraba gavumenti bebe bamanyi. Awulira gavumenti esobola okubanga ekumanyi nti byonna obikola. Ne gavumenti esamba ekintu kimu time. Omuntu yenna yava mu ggwanga lye gy'akoma okukula awanjaga ayagala kudda waka. Take this from me. Naye abaana abali ku kyeyawo balayira. Wuliriza. Kasukwawo okudda okukomawo. Wuliriza. Buli muntu yenna kuba kufa ng'ali Bulaaya gy'akoma okukaddiwa awunzika agamba njagala kudda Uganda. Kyovola abafuluma ne national ID ne passport yaabwe ne bagwa Kenya oba e Rwanda ne bakozesa national ID ne bakola ki?
ne bakoma bali tolowooza nti basiru. Ate ne immigration yaffe wano si basiru nti balaba omuntu ava Kenya muna Uganda naye nga mu records zaabwe temuliimu exit naye nga ate okomyewo e Uganda ne batakubuuza ne bakuwa buwi entry n'akakapapula ka pinki oba akayero. Si basiru. Kati ffe tulowooza nti ensi twagimala. Time, the state will use time. Kyova olaba bagamba nti rigimu eno oba gy'ofulumiddeko nga mbi bw'erikyuka sobola okuddayo ewammwe because eri ewammwe. Kati tobeera e Bulaaya n'ogamba nze nja kuvuma eggwanga ndimaleyo mukwano. The state ensi zino zikolagana. Oli agamba nedda wano tulina rights bakuuma data waffe je data protection. Ensi zonna waliwo ezituuka ne bagigamba nti tuwe kino tukuwe kino. Oyo atuvumye nnyo, oyo akoze bubi nnyo eggwanga lyaffe, akoze kye bayita smearing of bad image of our country, tumwetaaga. Olumu bayinza n'obutakujjaayo naye yennyini gy'oli system nejjanga ekunyiga mpola ng'emirimu egimu ogya applyinga nga you qualify but for some reason you don't get the jobs. The frustration ne bakufrustratingira mu system gy'olaba ng'olabira ddala walaayi wano wabadde gwe olina okkola ne gugaana naye nga bali baakitegedde. So never underestimate the state. But nga to underestimating a state weekuumire mu kumanya n'okutegeera rights zo zikomawa era zitandikirawa. Nga bw'otaagala bafutyanke rights zo tokozesa ezizo okulinnyirira ez'abalala. Toddanga ku mukutu n'ovuma abantu, toddanga ku mukutu n'otandika okugamba nti gundi alinga kino ate olumu tubeera extremely petty and trivial ne twongeramu abaana ne twongeramu bakyala b'abantu ne bamaama baabwe. Omuntu kasita emboozi ekaawo never respond to them because it's petty. Naye gwe akozesezza ekyo n'okirumba in that angle kijje ku nze essaawa yonna embwa zijja. Waliwo omuntu akukwata n'akukuba nga takukutte nako naye gwe kennyini w'oli n'omanya nti waliwo akoze eki waliwo ankubye. Nga maliriza waliwo eno twali mu mawulire Sukari we yabulira ennyo wano. Waliwo prime minister yaliko oba omujjukira. Wabeerawo minisita yagenda n'asuubula sukaali omungi ennyo ng'amugye Kenya ne Pakistan. Sukaali bwe yatuuka ano aba UNBS ne bamukwata ne bagamba ali below standard ne bamwokya ttani zeezi. Minisita yagwa wansi n'asiita amagulu bw'ati ng'akaaba. N'agamba akikoze mumanyi naye nga tasobola mwatula. Yamulumbira mu kamera oli n'akozesa system kukola ki munyiga. Kati abamu bayinza obutabanga tebali mu government naye buli omu ekifo kyalina waali alina abantu ab'enjawulo b'otamanyi era b'otalaba soba oba olumba weegereemu mubeere bulungi ndowooza byemyani nnyamu. Yeah, that's it. Have a good time. Have a nice weekend. Bye.